t-shirt gyensoose okugaba njagala onzikirize nsooke giwaggwe ssebo. Magudde mu bintu bannange era nga essanyu limubuganya nti eyo t-shirt esookedde ddala okubanga omukulembeze agigaba naye agambye nti bambi mukkirize kugigaba abe nga agigabira jjajja Bam era n'agiwa munnange olukutte kazindaalo anjogera ku jjajja Bam kubanga ayogera ebigambo bye bibadde nga biseneekerevu era nga biwaana buwaanyi pulezidenti waffe omulungi. Newoba oyavula olukuzaala enkya toddukirawo gino emigigi gy'obukafeero gye yatulekera bannange evola banyamuwa ekitiibwa ekya pulinsipo wadde akitegeera wakiraba Samasi yasuwa lukagga beene eri tubaddeyo ekyengera naye tuddayo baganda bange yakwebaza omwami leaders opposition omwami Joel Ssenyonyi abali mu palamenti mukirabye abagoberera bannaffe bannamawulire tuli bennyekavu ku bakuumaddembe naye tubasabira neri bajjajja tubagamba bagolola amakulu. Omwami leaders opposition mwami Joel Ssenyonyi kino nkibagamba mwenna mubadde mulaba ng'omulimu agukola ani agamba tagukoze mu mwaka kadde webali wano agamba nti tagukoze mu mwaka kadde abasajja abatadde ku pensioni webawandika kino n'agamba nedda webasiba bannaffe najja emisinde bagenda mu ttwaliro baganda baffe bannamawulire abamu tubalambuddeko abasipaaka waliwo nowa gwe bakuba eriiso naye nabo tubalambuddeko omulimu agukoze nze mwebaza era mukkiririzaamu kale ate wetudda ku pulezidenti waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu sina kyennyeza bagamba nammwe mukiraba ebya Katonda biba bya Katonda n'ebyamagero biba byamagero ntulina byamagero. Mwenna tubeebazizza nnyo ddala akakiiko k'NUP konna n'abo bannayuganda mwenna abakyalumirirwa ensi yammwe kano keekadde bingi ogenda ndowooza omulaba era omuwulira ebigambo bye bambi biwoomu naye nga awanye pulezidenti era ng'essanyu libadde lingi nnyo wali ku kitebe. Omwami oyo omulundi ogwasookera ddala abantu mu kusooka baali balowooza nti mulalu naye bambi taata tabangako mulalu ebintu byakola byonna bitegeera era nga mulamu tuku ate nga omanyi munnange afuukiddewo sereebu era nga essaawa eno wenjogerera buli omu abadde nga amusaba ka selfie buli omu ayagala abinga wakiri yekubyako akafaananyi naye manya agange nze abamusitaddeyo bamusaza esaawa sajja eryebulemu omusaadde omulanga adu
ngeri gye tuli mu kusonda ssente NUP nange n'abaganda bange yaze bampayo ka ssente naye nange nakakomezaawo kwongera omulimu yatugamba bakuwadde akasente okaleeta badde bampagayo okwagala enseera naye nange kakomezaawo era ng'ogidde mu bigere era bwentero otamba talina ondabadde njamutambule bwezikola ssaawa emu otandika tambulira mu bbanga. Mr. President, mukulu alese kasente ke kalala alese kasente kale kalala alese kasente ke kalala ne banne mabwetu mwesi simu nejenjagala yange ng'ekirabo ssebo gundi y'amaanyi okuvaayo n'owulira omulanga eke munnange ye mukulu Abitex yambalidde Eddie Kenzo ono nga ye pulezidenti w'abayimbi mu ggwanga Uganda gwalumiriza mbu alemereddwa okubanga abuulira pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni omugaso gw'abapromota mu ggwanga Uganda era natuuka omutegeeza nti munnange mpozi nga by'okuyimba abivaako nti naye wanaddamu genda ku stage okuyimba agende ng'ayambadde helmet. ate promota agenda okuddamu okupangisa Eddie Kenzo okula nti alina emmundu bawa minisita baba agenda ku stage agende ne element kagenda kuddamu kuyimba ku stage paka ng'akubidde president essimu n'amugamba bapromota batuufu tulina omugaso nti munnange tubadde tukyali awo nga ne Eddie Kenzo amwanukula ng'agamba nti ye tafunanga bbaluwa mu butongole kubanga yabagambye nti alina ofiisi obanga balina okwemulugunya kwonna bagende bakutwale mu ofiisi ye. Mbirabyeko naye simanyi bwe nnyinza kubiddamu. Olw'ekisooka I have an office. I was not notified officially. Bampandiikidde nga bantegeeza kino ne kino. Nange ebisigadde byonna mbirabidde ku mutimbagano nga bwe nkoze eki nga naawe bwe mubirabye oba bwe mubigoberedde kujjako kati gwe nga gwombuulidde basinzidde ku kyokwogera batyo ne tulaba otutandikira. Bagamba nti no wasinkana President Museveni n'abalala wasaba ssente za federation mwenga abayimbi yet promoters be babategeka mu bivulu and they say they have an allegation nti no wagamba muno they are not promoters, they are demonters. That's what I said. Yeah, it's an allegation that we had. Mbakuba ekikono sijina kikono kyembakuba era sibakubangako kikono naye nze ndi president w'abayimbi era nga kinkakatako okulobingira ki abayimbi. Yes. Sente zino bagamba nyingi abapromoter babategeka bo bali mabanja mwetemweteeka ate sente mu mwagalo zitwala. Senga tubali tulina promoter wano mwakoziyo butajja na promoter nempulira ekibavaamu kuba tebampandiikidde tebankozeeko tebampandikidde notification yonna. Basaagala nnyo kutuula mu bigambo and right now I'm hearing from a third party. Tips zolabinga Abitex ayogera what nze ndabye agamba tumubaaniza okuyimba nsonga simanyi nakumanya lwaki kyendowooza nti ekyasaaga abadde yasaaga mu kuba kati ambaninga atya era ku ki kitegeera maybe ye ng'omuntu ne banne bayinza okuba n'obuyinza obugamba afe tukyaddamu muti but ekiti kitegeeza mbu I will stop working because even right now emirimu nyina I'm booked. I have performances coming up. Abitex your president. No, your president or promoters. No promoter is supposed to organize you. Ndowooza muwulidde omusajja abagambye alina ofiisi buli omu alina kye yeemulugunya genda mu ofiisi ye akukoleko akusootinge instead okuddukira mu mawulire nga tuvuddeko eyo yeetamala emirundi junior twogera ku our planned mulekwa munnange avuddeyo
n'asiima era nga yeewaana nti President Yoweri Kaguta Museveni yamukubidde ku kasimu era yafunye amasimu mangi nnyo okuva mu State House nga bamugamba nti totya teri agenda kukwatako. Yes, njagala okwebaza mwenna bennakubidde gy'omulanga bamaze ne banziruukirira. Njagala okusooka okwebaza President w'eggwanga jjajjaffe President Museveni afuga eggwanga lino. Taata weebale nnyo, ejjo nafunye amasimu okuva mu State House nga bangera okungumya nga bagamba nti tewali muntu agenda kunsiba era tewali kigenda kuntuukako. Nebaza nnyo General Muhoozi. General weebale nnyo, weebale kuwuliriza mazima, weebale kuba wa mazima. Jenemuke era nebaza nnyo PLU taata wange mwe yabeeranga era yali mwogezi wa General Muhoozi. Nafunye obubaka okuva gye muli nga munsaasira era nga mwogera okuŋŋamba nti tewali kintu kigenda kutuukawo. Naye Jenemuke nkwebaza okutulondera Minisita Balamu simanyi kyendi kuwa mu nsi eno kubanga oli muganda wange, oli mukwano gwange. Kwegamba Balamu nkwebaza okuyingira mu nsonga zange era nkwebaza nnyo Jenemuke okutulondera Minisita Balamu kubanga awuliriza ate alaba amazima. Era Honorable Balamu ne sente yampadde nkwebaza nnyo Honorable Balamu nti at last wawuliriza era no taking action. Nebaza nnyo Maama Kadaga Senga. Maama Kadaga weebale kwagala nnyo taata wange, weebale olw'omukwano ogwo ejjo wakubidde ne ku maama wange essimu n'oyongera okutugumya nti tewaliiwo kintu na kimu kye babadde bapulaninze kigenda kuntuukako. Nebaza nnyo Jenosale Musale. Taata Jenosale Musale weebale kuba nti owuliriza ate weebale kuba wa mazima. Muwala wo Brenda yannyambye nnyo okulaba nti embeera yonna yabadde eteekeddwa kuntuusaako obulabe n'okuntwala mu kkomera mu by'amancoolo eggwerawo ddala. So General nkwebaza, weebale kuma mukwano ogwaliwo wakati wo ne taata wange. Mwebale kwagala mwami Tamale wadde yafa, Mukama amulamuze ekisa, naye mwebale butandekerera. General Damulira nkwebaza kubanga essimu gye wankubira ekiro yangumya. General Damulira weebale nnyo, weebale kuba muntu mulamu ate nammwe mwebale kulaba mazima. General essimu gye wankubira yangumya nnyo era neeyongera okumpa obuvumu okusigala nga njogera mazima mu ggwanga lino. Era mwaŋŋambye nti Junior wobanga oyogera mazima tewali muntu agenda kutiisatiisa wadde okukwatako era naakatandika butandisi. Nebaza nnyo Chief Justice, Personal Assistant wa Chief Justice Owinyi Ddolo yankubira. Chief Justice w'eggwanga yali ali mu kuziika omugenzi Kanyehamba era Personal Assistant wa Chief Justice nga nti ka video baakalaba ne baŋŋamba kyemba nkola mbawe buwi mannya gaabo abalamuzi abali bagenda okukozesebwa okukola ebintu ebyekisiro okuzza eggwanga emabega kuba baagala obusente obw'amangu okuva ku baana abakyala abatalina nnyo makulu. Jenemuke nkwebaza nti olaba nnyo amazima ate bigenda maaso mu ggwanga mubigoberera naye tulina ekizibu Jenemuke kye njagala okuloopera nti ennaku zino abantu aboogera amazima they are persecuted. Omuntu akwata obusente n'abuwa abapoliisi n'agulera abalamuzi ne bakusiba because oyogera mazima. Ekintu kino Jenemuke kirina okukoma bwe tuba tuli bakuzimba eggwanga eryawamu. Omuntu aba ali ku kituufu ng'ayogera mazima aprotektingibwe kubanga ekyo bwe kitabaawo eggwanga lyaffe ligenda. Abantu bajjeemize emibi mu Amerika ne bagireeta wano ne boonoona abaana baffe ne batambula ne baddayo. Ng'ekisinga n'okuluma tebalina na passport ya ggwanga lyaffe. Bafuna obutuuze e Bufaransa, bafuna obutuuze mu Amerika, abalala ne bafuna obutuuze e UK. They export their bad behaviors here.
wobogerako gwafuuka omubi kubanga balina obusente obugulirira abalamuzi obugulirira polisi batusibe. That will not happen. Era ekyo banya ekyo tekigenda kubaawo wadde okuddamu okubaawo. Maliriza nsaba General Tafire gwatwala immigration. General Tafire mulekerawo okukkiriza abantu abajja wano nosanga omusajja nga yambadde biteeteeyi nosanga omusajja nga yeesize lipstick ezo empisa zesigala eri mu America eno Africa omuntu najja nga yambadde obukete atambula akunama just because ayina sente. Ekyo General Tafire njagala immigration ekiyingiremu. Abantu bonna bemulaba nga bayina empisa ezitali z'abaddugavu bagira basigala eri mu Europe bagira basigala mu America. Wano eggwanga tuyina abaana bano bakoppa empisa zino ezibeera ku internet. Abantu abazadde weebali wano kibi nnyo okuliza omwana mu ggwanga nga kiringa kiwangawanga. Tulowooze nnyo ng'abazadde ku bintu ebibeera ennyo ku mitimbagano abaana be bakoppeza empisa. Nusanga omuvuka hello diare ebyo tebijja kukola wano. President yabigaana. Ezo empisa President Museveni yazigoba wano. Moto y'eggwanga lino for God and my country. Buli omu empisa zo zitwale mu kisenge kyo gye ziba zikoma. Bw'ofuluma ebweru mu public weeyise bulungi yambala bulungi. So ekyo General Tafire mbadde nkusaba taata okitunulemu ne immigration department. The people who come here babiri tusula bikola Saudi Arabia. Iran ine nyambala yayo ni wana abantu osanga abava ebweru najjano naleto olugezigezirwe nalete empisa z'envundu. No, this should stop immediately. Nenga mbebaza nnyo mukusingira ddala Honorable Balam webale nnyo era mbasaba maliriza mbasaba ne mu president yakalulu tulonde President 7 asigale nga atakyatwala eggwanga lino maaso. In fact kati nafunye n'amaanyi kati mayitirivu obululu bwa president ngenda bubaamu kati seya kyakunoonyeza president kalulu abeewo jjajja abeewo president long live NRM. Wamma nalabyeko Balamu waliwo post Balamu gyakoze ng'ayogera era ng'ayogera ku ebyo ebintu ebyabaddewo nti omuntu waba ayogedde amazima lwaki oba omutiisatiisa era nakakasa Junior teri kigenda kubaako era teri agenda kukusiba teri agenda kukwatako wayogedde mazima meereere ebigambo bibadde bingi ng'alinga era bwe bawandiise really nga bitulaga nti ali ku side yani bali ku side ya Junior. Naye wamaze awo line ebadde esembayo n'agamba nti however much byonna byogedde nti naye tukozese bulungi omutimbagano tuleme okuba nga ate essaawa yonna tudda mu by'okuba nga tusika omuguwa. Naye abanga abyekyebuuzibwa enewe mu Uganda tulina ebyana n'obwana. Abamu baana abamu byana abamu twana. So munnange afuddeyo neyewaana ate naddamu n'asabula buto. Si ono Junior gwe mwalabye ng'akola yabadde nno gwolaba oyo mutiitiizi era yabadde atiddemu yabadde yakoze dda ne wiiru njogera ku kiraamo ng'atubuulidde walina n'omwana era abakoze olukwe agenda kufeera mu kkomera era bikoze bitya bannange we mbanga nfudde kwegamba ng'olaba omuntu atidde. Naye munnange nga bwe bagamba nti abalina zi connection zaabwe era wuyo owulira yeewaana nti ne mugunde bamukubidde dda amasimu. Nalabye posti ya Balamu ng'agamba nti ne Juliet Zawedde mukwano gwe era yasuubizizza nti ajja kuba nga amutuukirira ebintu bino basobole okuba nga babisolovinga. Naye abange nze ndowooza ebintu okusolovinga nga munaasolovinga ekintu bonna balina okusirika. Naye kati go planning okusolovinga ekintu ate onaddamu okuvuma omuntu ne wanaaba nga abadde agenda okusonyiwa omuntu kimuleetera bambi okuba n'omutima omulala n'agamba nedda kano kamanyiiro. Bw'obanga bakwasaganya ensonga zikwasaganye n'ono mugambe yadde biriwo ebityo naye toddamu kubanga olumba ki mukyalo oli n'oli awo kijja kusoboka okuba nga obakwasaganya ate nno omuntu eyali akuyambyeko at times si kirungi okumulumba bw'otyo n'osuukawo
anyway webale kubanga wekumbidde ku NCK TV ate weerabira kubanga osubscribinga ringinga that notification bell sharinga likinga ebisigadde byo mu bungi tujja kubanga mbikuwa era nja kubanga mbikutuusaako wona wali wona wasinzidde sigala naffe tovaawo.